osobola kakan because bano be basaba baba yimbuli abana abasibe yes group yabwe yachagula yasaba yimbule bali mu mateeka no yasaba kuba tebalina musango wali omusajja uno aya gwe bawo omudali State House olwo kuba abatta declan leader wa Lwemiga mukumuwa omudali awo balamu yaliwo n'omuvubuka we Masaka nagamba mukulu president we the leaders we the led we are misled twakola ensobi tusonyiwe Kansala Katerega yes Kimanya Kabonera absolutely yes raga tusonyiwe president nagamba okay abatattaba bwabanga temuli kutabantu temuli iki look into it and bukibanga kyekyo kyebagendeddeko and indeed olabe ebaluwa ya president ngekola ki ngesonyiwa kati ebaluwa teri possible mu mateeka nga tewali conviction njagala omalize yes teri I think it was even done with Bill Mumaso Lieutenant Mlindwa Bill Mumaso yabeera convicted nkaya zene ne wapakabulu if you remember bobokiriza bobojukira ku peak ya Wembley operation Wembley Kano Kayanja then nga deputy director general ngagamba nti ababbi n'abatemu baagala kisonyiwo president agamba bwe wabajje mu lukuse towe kisenyiwo mukama wa Kayanja tumunaga nedda sebo president okujjako nga bamaze okubeera convicted tosobola kubawa president ayina buyinza busonyiwa Alan Sewanyana ku musango gyaliko until there is a conviction kat conviction eri possible mirundi ebiri one ono kuoza de gumusinga then nasonyibwa or kukiriza and by the way we even have another third level the level of pre-bargain oyiza kwa kurumando mazeye myaka ena bumuna abyokuoza nga bwe bya mukyala mmole katangane bera bigenda kutayimira emyaka esatu nigamba why don't we do a pre-bargain kiriza ntugukusinze tukusibeyo olunaku enkyodde ogende and you do it kati tulina okukola ko research because badesi kimanyi kigenda kujja is bwofuna presidential pardon that record ebeera negative can be used negative against you. I don't think you were convicted. Yes. No, you see, if you were convicted and you serve, it is different from if you were pardoned. Omuntu afunye pardon it is you can't use that record because there is a pardon. But I'm going to do more research about it. We now come out next round. Ideally abunanyizibwa ina kiyandisinze okwagala kuba acquitted kubange kiba kiwe zino process endala zonna DPP wafunira obujulizi akuzayo but a pardon, a presidential pardon, more or less removes the record. Record of conviction. They can't use it against you. Honorable Mshana, maliriza. Katona amanyi. Anti subsequent cases bazizanga evidence. Kitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne banywanyi bakyo aba CBS, Diamond Trust Bank